Bannange njagala okutwala omukisa guno okubebaza nti twawezeza aba subscribers emitwalo 4. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nfukamidde mu mutima nga mbebaza. Kati nno katulugero tugenda kweza aba subscribers emitwalo 5. Mwebale nnyo kuba nti ate mun support nze okutuuka eno yona gye tutuuse. Mwebale kwagala content wange gwe mbaleetera. Omukama Katonda abankolera obulungi obutagambika abampeere buli omu kyasinga okwagala mbaagala nnyo ba subscribers bange abalungi. Naye mbabuulire buli omu Mukama yandibadde amuyamba n'amuwonya omuzigo. Naye boyi wange omuzigo nga si mulungi kubeerako. Omuzigo nga mubi. Omuzigo guleeta stress, obeera weeraliikirira, kuli kujjudde abalogo, kujjudde abata muganda wange. Kati njagala otunuulira abakyala bano. Nkuleetedde video zino 2. Video eno esooka abakyala banneyiba bali mu kuyomba. Ono ali mu kuvuma munne amuwemula okukamala amukunkumula bw'ati. Ono ali mu kwoza ngoye ze naye bw'amuddiza. Banneyiba ekibaawula ke kasenge kano akaawula shade nenga banneyiba. Naye ennyomba gye bayombamu oba yamukoze eki? Bali mu kuyomba bannange entalo ennyombo zibeera ku mizigo. Abakazi bayomba ku mizigo kumpi buli lunaku. Kizibu nnyo okusanga abasajja ku mizigo nga bayomba. Mumbuliro bamutera okubiraba. Ng'ovudde ku musajja nti ono anjagalira omukazi. Naye okusanga abasajja nga bali mu kuyomba bali mu kuwanyisiganya bigambo kizibu. Naye abakyala ku mizigo obasanga bakwatagana nga ba mikwano. Wayitawo ebbanga ttono nnyo n'obasanga nga beerangira buli omu ng'ali mu kwogera byama bya munne. Kati gyegye emizigo boyi wange. Nayo bifo birala nnyo si birungi byakubeerako jaswa kuba nti bwavu. Naye nga omuntu andibadde abeerako ewuwe ewatali bantu n'oba ng'oliyo mu mirembe. Kati bw'otunuulira kano akatambi akalala, omukyala alina gwe yawola engatto, yawola munne engatto. Abadde anonye ssente ze. Ono gwe bawola engatto alabika bambi yali agenda okusasula nga ssente zimubuze. Kati abadde anonye ssente ze, mukazi mumpi naye amugambye nze nnyomba. Nze mu bumpi bwange buno nnyomba. Ate ogeza n'onkoonako. Kati eyo gye bayita emizigo. Baganda bange emizigo. Sooka ombulirawo mu comment section. Kiki ky'otayinza kwerabira ku mizigo? Ky'ogamba nti Mukama Katonda kino siri kyerabira ku mizigo. Era Mukama nsaba onnyambe onzigye ku muzigo. Ne bwe mba ndi ku kyeyo nkomewo nga sidda ku muzigo. Kiki ky'otayinza kwerabira ku mizigo? Banneyiba bo kye baakutuusaako. Kiki olifa teweerabidde ku muzigo? Kankutuuseko video zino ozerabireko. Nkusaba ozimpereka like. Ompe n'endowooza mu comment section. Video zizo. Kati njagala mpulire comment section yawo wansi. Kiki ky'otayinza kwerabira? Kiki olifa teweerabidde ku mizigo?
kiki olifa teweerabidde ku muzigo kiki kama Katonda ndibadde atuwa ssente n'atuyamba n'atujja ku mizigo ffenna tukyali ku mizigo nange kamwa kwogera ndi ku muzigo naye nze kizibu nnyo kati okusanga kati nga nze Michael nga ndi ne neighbor wange musajja munange mbu tuli mu kuyomba nga tuyombera ki mbosanga omuze sitera nnaku babulire sitera nnyo kulaba basajja nga baloyombera ku mizigo sitera sitera mpozi we nalabako abasajja nga bayombera ku mizigo waliwo neighbor omu nina gye nali eyombeera nga waliwo neighbor akwana muka neighbor bonna banneighbor balina abakazi nga buli omu alina mukyala we ono alina mukyala we n'ono alina mukyala we naye kati ono neighbor omukadde baali bamuyita Moses ono neighbor yali akajja mu nnyumba nga bamuyita Saamu kati nga Moses akwana muka Saamu nga taliiwo agenze ku mulimu kyokka Moses alina omukazi nga ne mukazi we naye akola naye nga Moses waabaawo aleeta ssebo buswiti n'abwani n'abuwa muka Saamu ekwata ka switi n'amugulira buno buyogati bw'olukumi atali mukazi we kyokka mukazi we tabimugulira ow'ewaka abigulira mukazi w'omuntu omulala mukazi wa neighbor we gw'abigulira kati lumu Moses atandika okufuna obutakkanya n'ono muka neighbor gwe yali akwana kuba ne muka neighbor yamugaana Moses ng'agula bu biskwiti buno obw'ebitaano buno biskwiti bw'ebitaano biskwiti chocolate buno obw'ekikumi n'awutwalira muka neighbor njuga ne mukazi wa bulya ow'ewaka naye tabumugulira abugulira muka neighbor mulaba ejjoogo ly'abasajja mukazi we tamugulira yogati tamugulira sweet tamugulira biskwiti kyokka abigulira muka neighbor n'omulala gwabiwambula okuba mukwana kati muka neighbor amugaana amugamba muganda wange sobola kukola ki sobola kwagala nze ndi mukyalamu oli mufumbo nange ndi mufumbo Moses anyiiga afuna akasajja ku mutima atuuka akaseera bali babala amasannyalaze nga Moses bano abajjako amasannyalaze nga abajjako amasannyalaze kasita babala nga gali gabwe gaweddeyo yabajjako ne babeera mu nzikiza ono Saamu agenda okujja nga bali mu nzikiza n'abuuza ono amasannyalaze ate wagaggyeko tubabanja nagaggyeko musasule ono namugamba bulijjo nga totujjaako otujjako kati teekako ngenda kusasula enkya bwali budde bwa kiro ono ng'agamba ze sibazzaako nga batandikirawo okuyomba batandikirawo okuyomba bawonyisiganya ebigambo ono Moses yali akwana mukazi wono ayagala ate okulwana n'ono gwajjeeko amasannyalaze ate nga gwakwanira omukazi mukazi wono Saamu ng'amugamba gwe Moses obuzibu bonna bonna bw'obujja mbumanyi kati kambyogere nga ne mukazi wo waali kuba omukazi wa Moses yali mu nnyumba n'agamba wangi mugamba ki ng'afuluma ng'amugamba ono bbaawo omulaba yali ankwana yali ankwana n'eŋŋaana obusungu bonna bonna bw'alaga ne bw'atuyinako yali ankwana njogera ku bintu ebibeera ku mizigo yali ankwana nga muka Moses agamba wali okwana mukagundi nganza ngani ayina obujulizi kati obujulizi ng'ayagala bamuletere bujulizi kikaaki ono ng'abyogera Moses ng'aswala kati neighbor yali already akimanyi nga mukazi we yamugamba nti Moses amukwana naye nga yasirika ono yamugamba nze bulijjo nti mukazi wange yangamba nti omukwana ombugulira buswiti era buli kwamugulira nga nakasangawo nga tubisuula busuuzi ng'akimanyi kakati nze olukalo lwe nali mpuliddeko ku mizigo ng'abasajja bayombera ku mizigo awo nange naliwo nange tenaliwo nali mu nnyumba omanyi mbeera mu nnyumba yange nga nkola emirimu gyange nange naliwo tebannyumiza nabiwulira naye ate eby'abakazi nga bayomba Allahu akbar ezo zo baba mpulidde nnyingi entalo ezo z'entalo mpulidde nnyingi sibala olw'omukazi nga just okwanika obwanisa olugoye mu maaso ge aba akusse wa yajjukira ziba mpanvu kati buli omu alina feesi y'ennyumba ye
kati awo mufeesi ennyumba ye bwoti neighbor we najja n'awanikawo olugoye olwo luba lutalo baba bagenda kuyomba basulewo bakazi muganda wange era si kirungi kuba na mukazi wo nga mubuli ku mizigo ate waliwo buno obuzigo buno obusimba layini buno obutawula kabalaza na nankani bw'ofumba ali munnaakulaba oluusi mufumbira wamu we muti omuntu wakutera amacupa mu mmere okimanyi nti omuntu asobola okukoonakona amacupa n'agakutera mu mmere nakuyiwiramu omusulo babbi waliwo neighbor gwe nalaba yayiwa bbi mu nva za munne nayiwamu amazi so ebizibu bingi nnyo ku mizigo egyo era mukama mwenna mbasabira abawonye emizigo nga nange mwendi nange munsabire mukama agumponye mukama agumponye bannange emizigo entalo bakazi bayomba bakola ki no ekiri my friend see you Michael Uganda YouTube channel kwoli no yensibuko ya mawulire gotagenda kusanga wantu walala wonna mumbulire ani atusinga mu kino ekintu nenga mwebale nnyo kuba nti alitwawezeza aba subscribers emitwalo 4 mwebale kuba nti ate mu subscribinga bannange muli bamaanyi nnyo. Big up on yourself bantu bange mbaagala nnyo from the bottom of my heart. Mwebale nnyo mwebalire ddala kama Katonda abankuumire abampere kye musinga okwagala mbaagala nnyo nga bwe mukiwulira. Sijja kuba disappointinga nange nja kubaleetera ebibazimba ebibanyumira n'ebyennaku. Ate guno omukutu gwaffe guyitako buli kimu kasa tetuvoola wano tetuvoola tetuwaayiriza tetukonjera tukola byaffe bitutwala mu maaso bituyigiriza. Mbaagala nnyo Mukama Katonda bankuumire. Stay blessed. Peace and love.